Chairman wa timu y'esaza Chagwe ebikwema tatu Ssekibogo Vincent Makoto bintu bizibu n'olukiiko lwe njagala okwebaza bannachagwe mwenna gye muli okusobola okulaba nga tuwangudde omupiira guno okuyita kuwangula kubanga timu gye tubadde tusamba nayo
ye ttiimu eyakasinza okuba n'ebikopo by'amasaza ebingi n'olwekyo ekisinga obukulu tuyiseewo ogenda ozannya quarter finals empiira gyaffe tujja tuzannya bulungi era yeffe kuzimu ku ttiimu ezisinga empisa njagala okwebaza abawagizi baffe era twagala okubategeeza nti wetugenda tetugenda kwongeramu amaanyi mangi nnyo mukama katonda obuwanguzi buno yabukuba mu 2023 tugenda okuwangula empiira gyaffe bwegito bwe gibadde tukoze amaliri n'eggomba kyemmanyi tugenda kukwata singo basebo ne bannyabo njagala okubebaza bannakyaggwe era kyemmanyi gye tweyongera mu maaso ekirooto kyaffe okusooka alhamdulillah nebaza Mungu nebaza Oweekitiibwa Allah kuba akantu kano kanongesebwa kuba kudde wano akanene ndi mwana nzaalwa ya wano Kyaggwe ndi musanyufu nnyo kubanga nkajje Kyaggwe gyenzaalibwa era nebaza management yange ya Sale Tales yenyambyeko okubanga buli kaseera bankubiriza osobola nebaza ne Gomba omukisa gw'empadde okubanga navera n'Ekyaggwe nengenda paka Kyagomba nti omupiira guno gwa ssente nyingi nnyo okugutambuza oba twali ssente kiba kizibu nnyo okubeezawo abaana mu kampu okubatambuza okubaliisa kyonna kiba kintu kizibu nnyo basaba buwagizi ku mipiira sembyayo ne kino bannaaye essaza okukulaakulana terigenda kukoma ku mupiira gwokka tulina okukola emirimu emirala ng'okuddamu okuddaabulula essaza Ekitebe amagombolola n'ebirala byonna baba bayise okujjako ku ssaza okuba kemutoola n'okuwa amagezi mujje mu bungi mujje mu nnamba ewera ate mweyongere okuwa